Oli ku 88 Kyabasa. Olwaleero njagala tutandike we tugenda okuba tochi luli tubadde tuli mu olwazi ge mazima era amagezi ekyo nakyo kikulu ddala bye twayogeddeko eggulo nabyo byabadde bingi. Olwaleero njagala tumanye empagi ez'obuwanguzi. Era empagi esooka okuyitibwa purpose. Okuyitibwa. Oyo yenna alina ensonga ey'okubaawo kwe asobolera ddala okuyita mu mbeera yonna. Ng'olina ensonga ey'okubaawo kwo nga naawe okimanyi nti kino okubaawo kwange kino, osobola okuyita mu mbeera yonna. Amakulu g'obulamu si kubeera musanyufu busanyufu. Omanyi abantu obawulira nze munnange saagala bintu nduza mmeme nze saagala obulamu tebaatuwa bwa ddembe nedda. Emmeme ino tutundugga, part of life my friend. N'olwekyo amakulu g'obulamu si kubeera musanyufu busanyufu wabula kubeera wa mugaso, okubeera ow'ekitiibwa, okubeera omusukkulumu, kubanga bw'obeera nabyo ku nkomerero ofuna okumatizibwa nti wabeerawo ate wabeerawo bulungi. Okawuliddaako? Amakulu g'obulamu si kubeera musanyufu busanyufu, wabula okubeera ow'omugaso. Ga nti okuba nti oli musanyufu naye nga tolina mugaso gw'otugasa. Okubeera ow'ekitiibwa, okubeera omusukkulumu, kubanga bw'obeera nabyo ku nkomerero ofuna okumatizibwa nti wabeerawo ate wabaawo mu bulungi. Oteekwa okuzuula okuyitibwakwo nga bwe tuzze tulaga, osobole okubeera n'emmunyeenye gy'ogoberera mu bulamu bwo. Abantu bonna bensomyeko mu byawandiikibwa ebitukuvu wamu n'abo bensomyeko mu bitabo eby'abafaayo, abakoze ebinene, abakyusizza ensi, bonna bakkiriziganya nti omuwanguzi yenna alina okuba n'omulamwa. Tugende mu maaso. Mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tutunuulira emmunyeenye y'obulamu bwo oba ddala ogimanyi? Emmunyeenye y'obulamu bwo ogimanyi? Yaabaffe olina emmunyeenye ekuyamba okukulaga gy'olaga ne w'olina okuyita okutuuka ekyo kyonna ky'onoonya? Emmunyeenye eyo kye tuyita okuyitibwa. Mu kiseera kino njagala okukubuuza, kiki ky'ogoberera ekyo ekiwa amakulu olugendo lw'entambula yo? Lwaki ozuukuka buli lunaku? Ozuukuka kulya? Kiki ky'ogoberera ekiwa amakulu olugendo lw'otambula? Kubanga ebizibu n'okusoomoozebwa bibaawo bulijjo, naye wateekwa okubeerawo ekintu nga buli lw'okiraba, buli lw'okirowoozaako, buli lw'obwefumiitiriza ku kintu ekyo, ofuna essuubi, oguma, era oyongera okulaba amakulu g'obulamu bwo n'amakulu ag'okubonaabona kwonna kw'oyitamu. Omanyi waliwo omuntu abonaabona naga nti kamboneebone, kamboneebone. N'olwekyo ebisoomozebwa bingi, naye wateekwa okubeerawo ekintu nga buli lw'okiraba, buli lw'okirowoozaako, buli lw'okyefumiitirizaako ofuna essuubi, oyongera okuguma, era oyongera okulaba amakulu ag'obulamu bwo n'amakulu ag'okubonaabona kwo. Tugende mu maaso. Omuntu atalina mmunyeenye eyo okwolesebwa okwo tayinza kubeera n'amakulu mu bulamu, era tasobola kusukka ku mmere ya leero. Okawuliddaako? Tayinza kusukka ku mmere ya leero. Empagi eyo
ekola nga ttooki y'obulamu okukulaga ekkubo naddala mu biseera ebyakazikizigi oba ebyekizikiza. Oteekwa okuzuula empagi eno osobole okutambula mu bulamu nga tobula, ng'osobola okulaba gy'ova n'olengera ne gy'olaga. Eyo empagi kikulu. Oteekwa okuzuula empagi eno osobole okutambula mu bulamu nga tobula, ng'osobola okulaba gy'ova ne gy'olaga. Y'empagi ey'okuyitibwa. Okuyitibwa gwe mulamu omukulu ogwatutondesa mu nsi, era y'ensonga eyakutondesa mu lubuto lwa maama wo. Kuyitibwa. Era okuyitibwa kwo kyekyo ekintu Katonda kye yayagala kikolebwe, era n'asinziira okwo gwe n'ojja mu nsi nga tozze kukola bipya, wabula ozze okuzuula omulimu gwo era ogukole. Mwana wange bw'omala ogukola, ye n'alaba ng'ogutuukirizza, ng'ogenda. Mu kuyitibwa kwe tuzze twogerako, yakweka amaanyi go, n'akweka okutegeera kwo, n'akweka omukisa gwo n'obusukkulumu bwo okuva ku bantu abalala. Kale watondebwa okubaako ky'okola nga kyaliwo okuva mu ntandikwa. Eno y'ensonga ekufuula ow'enjawulo ennyo mu bantu abalala. Gwe weebuuze, ani omulala mu nsi akufaanana era alinga ggwe kennyini nga si mulongo? Ani alinga ggwe wennyini? Sikiwa nti oyo gy'ali. Waliwo ekintu ekyenjawulo Katonda kye yateeka mu ggwe mu mugigi gwo, era ggwe wekka gwakiyina. Akabonero kano kongera okulaga obusukkulumu bwo eri abantu bonna abakwetoolodde. Ekitegeeza nti singa tozuula nsonga yo oba nsonga ya njola kwawukana ku bantu banna abalala, ojja kufuuka omuntu owa bulijjo atalina by'amanyi era by'asobola kukola. Okuyitibwa kwo kye kintu ky'osobola okukola nga ggwe wekka akikola, nga bw'okikola wekka, era nga bw'okikola wekka mu nsi. Bw'otandika okulaba ekintu ekyo Katonda kye yayagala okole, otandika n'okufuna ebifaananyi munda mu ggwe, n'oba nga ali mu bulamu obulala. Ofuna kye tuyita okwolesebwa, okuvaamu ebirooto ebikujjira, n'otandika okulaba endagiriro y'obulamu bwo ng'olaba olutambi lw'ebifaananyi ng'olinga lulaba ku terefayina. Kino bangi bakifuna, naye bambi okutawaana kw'ensi tekubakkiriza na kukijjukira. Ekintu kye tuyita ekirooto kiba ng'omuntu okukusunirako ku ky'ogenda okubeera, era nga n'amakulu g'okubeerawo okwo olina akusunirako. Waliwo abantu abamu abalina omukisa okuzuula n'okutegeera ebintu bino nga bukyali, abamu ne bazuula nga bakyali bato, ate ne wabaawo naffe abamu abazuula nga bugenze.